All right. Quarter, you got a magic touch. 21 questions, Evelyn Mike, Success Voice on the microphone. Onaku rakubiri kulikayo mu Easter holiday eranga nenge kujukiza gwaina business. Ntindo numida kaika agendo kwangwiza embeera. Akasimbi kayinza kuba kaweddawo mu Easter holiday nenumida agambye tokaba. Oyina business genda bugenze ku Go Play Store, downloading app yabwe osobola kubanga weewola akasimbi. So onaku olwaleero mwana mlenzi gomulayo mu video bamuyita DJ Magic Touch. All are you from Talent Walls? Yeah. How are you doing, sir? I'm good. How are you doing? I'm okay. Don't you mind saying my nyago matufu? Ngate mbadenge nagamba abantu nti oli muganda wange. Kati oluganda tubadde tuluyiye. Naye kati obuzibu tulina oluganda lwa ndongo. Oluganda lwa ndongo. Nzare kyade ekyanyama nti erinnya lyange lyenkozesa lye bantuma lyenkozesa. Naye kati mu Magic Touch. Serinya lyetuufu gwani. Ndi musajja musiraamu. Eri kundaga muntu. Eri kundaga muntu. Ndi musajja musiraamu neddira nkima. Ibrahim Jumba. Ibrahim Jumba. Yes. Soko tambule ngo muganda. Oli otya? Ndi fit. Ndi gumite. Endongo yo ngitambuza. Tentambuza nze ngitambuza. Gwo gitambuza. Tonda era ngirese ne wano. Ogirese ne wano. Yes. Mpa ensonga 5. Lwaki abantu naku zino kati betanidde okufuka ba DJ naddala abakyala. Abantu betanidde okufuka ba DJ cause first of all obwa DJ bwe buliko. Okay. Ba DJ fe tuliko, obwa DJ ndowooza buli mu ssente. Abasingere ekibaleeta ssente, abalala ekibaleeta kuvimba. Bwe bubanga bwe buliko still okuvimba. Then ekirala. Nkitegedde kyobadde ogenda okwogera. Kireke next. Ngambayo kirala next kireke. Next. Next. Ndowooza abasingera just era bagoberera trend era kituuzayo ku kyasoose. Yes. Luyimba ki olwo lw'ogamba mu seti yange tesisobola kubanga sirukubye before omanyi oyina kati ennyimba 2 n'abayimbi ba mirundi 2 kati luyimba ki ng'ogyeko luyimba ki ng'ogyeko ezizo luyimba ki olwota missinga mu seti yo sikolangako set nesizannya Chameleon any day anytime because Chameleon taliiko myaka taliiko audience nti simanye eno uptown simanye Chameleon tabiriiko ebyo buli wamu ate omulala Alien Skin omulala Eddie Kenzo omulala Maddox okuwa Maddox every day wona obogenza okuwa unless nga sizanyeko ku set ya wansi but so azanya set ngeri mu BPM ya wansi ne sizanya ku Maddox awo nyini o DJ bojja mu club nga waliwo yasooseewo yes gwa addawo tandikira mu BPM ki bobanga watusanze nga tulinganga ku 90 yeri wakoze 90 mbera waggulu 90 teri waggulu nnyo naye 80 70 zeziri kati ahabo onsanga nga balance tade ku 90 70 8 awo bado gamba okubeera waggulu erina kubeera nga 130 120 eyo DJ walina okubira zeziri waggulu ennyo okay kati gwo bonsanga nga ebbala mbadde nga nze starter omanyi usually badija batandika tatanya okuba no music obwekwechankula kati gwo bonsanga nga maliriza nga gwasooseewo nga ze yasooseewo of course nino kusoko gisala always not always it depends waliwo omuntu lwomusanga nga yes ali waggulu but people are enjoying ng'olina kutandikirawo noyongerezaako actually it depends on the people okitegeera abantu vibe gyobasanzeemu bw'osanga nga eri wansi nnyo kitegeeza ate gwe olina ositulamuko yes mpayo rules 2 nti no DJ ne obata yagenda kusoma bwa DJ zalina okuba nga amanyi at the back of their head rules 2 first of all BPM yes the synchronization thing it that part synchronization katekezachi synchronization awo tugenda yingira oluli music ennyo robot nyonyona kubanga twaka otugambe BPM synchronization it's like syncing the other song the next song okugisinkinga mu the song you're playing right now okuzisinkinga nezimanchinga oshegera bwebanga eringa 95 this is 90 you synchronize the other one of 90 to nematchinga neya 95 okay yes. All akantu ba DJ kebatera okugamba read the room baba bategeeza yes read the room soma embeera eriwo soma abantu kyekiriwo vibe kyeriwo because bw'otasoma mbeera eriwo ojja kujja okuba oluyimba abantu bonna bakutunuulire okusobola okuba oluyimba nota vibe yonna gyewasanze yonna gy'osanzeewo ate kati oli
oli abakuletedde set ennungi oba tomubazeemu magezi effort yeyo n'oba ogiyiye. Yes. Challenge kiyinza okufeesinze gwe nga male DJ? Challenge efeesinze nga male DJ, challenge nyingi, ekikono kye kisooka. Magita kyebakuba ekikono? Bakuba ekikono? Just lwakwafe abamu tetukaaba, tuba tubisuubira, twajja tubisuubira. Kati nga ensonga y'ekikono tetukaabya nnyo. N'ekirala capital DJing is expensive. DJing is expensive. Kati man tosobola kumala gava eri mbunze njagala kubeera DJ nga toyimiridde, because okimanyi equipment esookerwako ka laptop akasookerwako kalinga mu miliyoni nga 2-3 esookerwako. So bw'onadda nti kati njagala funa kale emalayo ogenda kuyingira around 8M or 6 laptop yo kaze tonabagula equipment, because bw'ogamba ogula full set namba, for example katugambe nga gye bakoseza ku show yetania set namba esobola okumalako like around 15M full set. Your decks 2 then mixer S11. Gwomu ku bantu abakola shows, gwomu ku ba DJ abakola shows. Muzino shows mu consideringa kikuba twali tumanyi abayimbi bokaboka bakola shows. What do you consider when you're setting up these shows? Muba mwesize eki kangambe ekigambo muba mwesize eki kubanga temuli bayimbi. Tuba twesize eki, tuba twesize bafani baffe. So kati DJ naye aba ne bafani. Yes, kati buno obudde kati byakyuse ne DJ aba ne fan base. Actually kyaliwo from way back naye nga tebanaba kitekako maanyi. Tomanyi nti edda wabangawo nga abantu babeera wali DJ ono. Yes, ne Kenya yes, kati yeyo fan base already oba ogiyina. Kitegeeza abantu bagala music wo kwozanya. Bw'oba kutema tero oli catwalk nga bajja, buli bwe bakuteeka bo nga bakugoberera. So bw'olaba nga fan base gy'olina ewera nga buli bwe bakuteeka, why not? The fact that we've aba DJ abaze bangi, kati enaku zino bookings wafuna ngedda ze zimu ne kati, for example let me say that singa wafunanga 10 mu week, kati enaku zino wafunanga mmeka? Nze zange zikyali nnyingi n'okusinga edda. Yes. But DJ gye beeyongedde obungi naffe abamanyi ekyokukola kye tweyongedde ofuna bookings, because abasinga gye bakoma okujja abangi bawa abantu baffe bawa ba clients options nyingi, babawa how should I call it? Kyogere mu Luganda? No, yes, era mu Luganda ndi mu kunoonya we bakiyita mu Luganda. Bawa ba client options nyingi z'okulondako. Echa options kiri awo bakolanga example, abasinga bakolanga example embi agamba nti kansigaze magic touch. Yes. So tebamanyi basics. In other words, yes, abamu tebana batuuka ku level eyo. Onayo DJ go mentoring nze? Be mentoring nze? Yes, bawera. Ngaba make. I have Trizy. I have go mentoring a DJ Trizy? Yep. Okay. Obadde okimanyi? Ekyo mbadde sikiwuliranga nako. Nze mmale manja simuli ba mikwano mukuba bukubisa essimu embi mbadde sikiwuliranga nako. Anti kati era Oluganda lwavaawo. Okay. Yes, netufuuka ba blood. Ani omulala? Abalala gye bali eyo tebanaba kikuba. Temuli muko bakyala be wa mentoring? Abakyala mpozi ogamba bennakwatamuko somewhere nga bali mu jjane yaabwe. Ngani? Hadi. DJ Hadi? Yep. Who else? Abasinga bakyali kati mu kuyiga. Bakyali mu kuyiga? Yeah, so far. Naye nga beeyongedde obungi abaagala oyiga? Beeyongedde obungi abaagala oyiga, ate obuzibu nange ate neeyongedde okubeera busy. Okitegeera nti kati ate time tekyaliwo bulungi nga luli bwe nali. Naye nja kufuna option maaso eyo. Right now naye kasooke malirize ebiriwo wano cause ne bafani bye bamanja bingi. Yeah. Akayimba kasooka wakaina ne Liam Voice. Yes. Njagala kumanya kyako kiro okukola akayimba ne Liam Voice, first of all in that kind of setting, because bali mind DJ yandibadde yagalanga do ekidandali, but then the level of choice. First of all option yesooka nga nayo bw'okyogedde nti oba olowooza DJ alina okola oluyimba nga kidandali. So nange kye nalina mu mind nga saagala genda direction abantu gye bansubiramu okubeeramu. So nengamba at least kankoleyo a DJ song nga lwa mukwano nga luli wansi nga lukakamu. Yes. Kati luno lwazeeko siru hyper siru kakamu luli awo. So why did you choose still
similarly the same style ngari wa Liam voice? So this one I had so many choices, but nayenga Jasmine like tazi feeling bulungi because nakola demos nganya ne Shina Skies. Okay. Nayenga tazi feeling ze Shina Skies wa msasula? Yes. Okay. Tugende mara. Na musasula twakola demos nganya ngezimu ziringa wolaba, for example sigama zali sounding about it zalinga wolaba kapesa chichi Lydia Jasmine, that kind of Jasmine, then endala nga ziri mwecho chobadogamba dancehall thing nainga zona Lydia taza like tayazi feelinga sijagama nteyazagala yagama nuji naye like yeta zifirinze so che nakola nefuna right away Nikolai asinga muwandikire nyimba ze zisinga netukola Nikolai nangamba kale mpamo obudde so ye na creating a vibe najimpereza nengamba kanji forwarding ile omuyimbi yajagala nyore najimu forwarding ila lero enchana agenda na voice nga simanyi nakumanya bampereza lwimba nga luwedde ewa Nikolai. Yes. Kati nze mbuze kibuzo. Kaya tunana kutuka kuluyimba lwe mwachuzinze. Lydia Jasmine. Lydia Jasmine. Of all the female artists. Because abadeta nabakola kona DJ yena. Oh, wado nonyeyo aspect. Yes. Ne tuna bayimbi baje tanakola kona ba DJ. Bayimbi banji. Ne Lydia Jasmine atena isoka yali chali wange. So okola nawe nina kuba chaliwo. Not really. Kati ngenda kudda ku kibuzo kisinga ddala okubeera ekizibu. Bwe mbanga njagala oluyimba let me say Lydia Jasmine. Wamwadde sente meka. What did you contribute? What did she contribute? Oluyimba lulwo oba mugenda dugabana? Oluyimba tulugabana. Si tugenda dugabana, tulugabana because already luli lutambula eri ku streaming platforms. Okay. Yes. So kati input buli omu ataddemu meka side 50-50. Yes. Zanande manyi go ataddemu 100%. No, Saturdemu 100% because she also loved the song. Nagamba naye alwagala ku yes, so nagamba katugate efforts twanguye process tuleme kulwawo. Ate Liam voice nateekamu. Right, go ali oyagala ennyo. Nze yali ayagala ennyo. Ye ayitabiriko. Sigamba nti ye yali ayitabiriko naye nze yamusaba of course. Yes, not Jasmine nze yamusaba but twakola n'akyagala nnyo. Okay. So na contributing ako kwanguya process. Kati olabanga DJ Khalid wabeera mu nnyimba ze. Nagamba DJ Khalid kati lwaki tobeeramu n'ogamba magic touch. Nabadde ngamba kinga. Kyokka bannange sikuuya ddoboozi lyo. For real. Dayo ulize mmotoka ojja kumpulira ngamba kwata. Yoesa. Kati kakwata nyo tekategeeza magic touch njagala oyogera erinnya lyo. Ng'oggyeko biri jajazo yali oyimba mbu magic touch. Lwaki oyagala nze mbeere nga Khalid? Nze njagala mbeere nga Khalid. Naye njagala mbeere nga eddoboozi tuliwulira. Eddoboozi lyange anze sagala baliwulire. Wadde na Barkins. Kiki lwaki toyagala tukuwulire? Njagala munda. Soko nyimbiremu awo. Mwayo yimba. Okuyimba ngezaako. Soko yimbe mu line emu okuva mu luyimba tulabe. Line emu. Kwata kweyagala kwata nyweza ngoseka. Ngenda komaawo. Mbana ngena nakwongerayo mpanike mu notes. Okay. Mkono kwa yeah. Olaba man abayimbi bamalamu amaanyi. Omuntu ayinza mugamba yimba ate n'otandika oseka. Bambi. Leka nyimbe maleyo. Ate bambi onsaasira nkoze ekinkabye. Ebyokuyimba tojja bisobola kituufu ekyokwogera magic touch kireke. Mbadde nkukaka kikage kati ntegedde lwaki tokyogera. Ntegedde lwaki toyimba. Naawe. Ntegedde lwaki toyimba. Kyekyasooka okusumbwa kweno project. Ekyasooka okusumbwa kweno project. Twagirinda nnyo. Nti nalina okulinda omwaka mulamba gwonna oguwedde. Eno tune ino twagikola last year. By the way. Yes. Nenga Jasmine agenda ta we yali atera album ye kujjukira waliyo. So kati nengamba bwagendo ta album yo ngolo limba luwedde nga je uliye wa best boy. Naye ngamba kati ate oku releasing wano lugenda bulira mu album jukira album yali ayagala gitekako amaanyi na full effort. Kati nengamba kanswame album ebenge malizi aberenga atukako. Yes. Then ndio kota. Ndio kanta this year. Kati video yo mwaji shooting zedi. Video twaji shooting awo mu Kisibo I think the last week of Ramadan. Yes. So kati lwaki wa video release ze kati mbade manyo bade ogena releasing nga lulyeri. Nataira that week after Eid. Okay. Yes. So tell otuwa echivulu. Any chivulu this year? Yes. Kati ogena too much. Season 3. Never season 3. 2. Eri season 1. Yes. Anti kati twabukawo mwaka kati tulina okukola. Kati enegenda beera ki omanyi kati twagala gunde ziri themed.
twagala Afrika tenegenda beera nga ina theme ki eno theme nange nkyagirowoozaako o maybe bafani bampeeyo nonde ku zaabwe n'ezange ze nnina oba ogenda giyita omukono gwange sa magic touch kikola oba tukole magic syrup syrup mu DJing wa syrupping no kisobola okujja nga S erina kyetegeeza L erina kyetegeeza ne N ne P tujja tulamu awo tubyogeremu n'oligayi mpozi ani oli kalimagezi waffe meya tujja tulamu sibyogeremuko ne meya ebintu bye bya luzungu nnyo tulina okuva eno nga tufumbye kuba yeebwe omuleeterawo lugenda bba luzungu well kati ani gogenda okuddamu okola naye I have a project with Dr. Brain and then your choice of artists honestly mbale mwe ogenda gamba kapeke yo Fik Fameka that kind of vibe ne Fik Fameka nino kola naye just namunonyako last year ngagenda mu show nga talina yali ani mukolo limba ne kamiliyoni nga ina byali mukola nga bingi nenga kamuleko mayinze mbanja galo muyimbi ne mufuna mu time jawulira nti ali ki comfortable yes ampe bulungi kyenjagala alright tuyanza nyo magic touch tusaba osibule omulabi wa Spark TV 21 questions omulabi wa Spark TV amanya gange magic touch talent rose live your dream bana yakayimba nakatadde mwongero ka streaminga mukakolere mu challenge bana challenge kintu kikulu nnyo ku mulembe guno bana olade even tanakola challenge kintu kikulu bana embega iri mukole challenge ndozo kitegedde nti nebintu by'okuyimba bizibu obitegedde okuyimba kuzibu bana ina katambula oba stations meka ng'otambuza luyimba kale nina basukano nako olwaleero have yourselves a good night till tomorrow bye bye